Omwami Dr. Abed Bwanika akiguddeko oluvannyuma lw'abawagizi ba NUP okuvaayo ne bamutabukira bubi nnyo olw'ebigambo bye yavuddeyo n'ayogera gye buvuddeko awo ku kibiina kye ekya NUP ng'agamba nga NUP kati weefuuse nga NRM anti obukulembeze mbu butambulira mu famire emu ey'aba Kyagulanyi Ssentamu naye nga muri mutya baddiya mwasibye mutya mwasuze mutya kansubire muri bulungi yonna yonna gye muli okulabira tanaba subscribinga mukwano kusaba soko subscribing Meran K News liking eno video sharing commenting tekako notification bell ako akaddewe ntekayo video obeerenga togisuba naye nga muri mutya kansubire muri bulungi yonna yonna gye muli okulabira ba returning subscribers baagala nnyo ak'ensusso kyemukola kyakabi nnyo munnange omukulu Dr. Abed Bwanika yavuddeyo yabadde awo ku TV emu emanyiddwako nga NBS n'avaayo n'ategeeza eggwanga obutali bumativu bw'alina mu kibiina kye ekya NUP. Jjukira ono omwami Dr. Abed Bwanika yeesimbawoko ku bwa pulezidenti bwa Uganda enfunda eziwera naye nga tayitamu era yalina ekibiina kye ekyali kimanyiddwako nga People's Development Party kye yamala oluvannyuma n'avaamu ate n'asala n'adda mu NUP era nga ye mubaka owakimanya kabonera era nga yakiikirira abantu beeyo mu Parliamenti ya Uganda. Munnange ye yavuddeyo n'alaga obutali bumativu bw'alina ku kibiina kye ekya NUP n'agamba bannange NUP nayo etandise okufaanana NRM anti ekibiina kitambulira mu mikono gya famire emu gye yagambye ey'aba Kyagulanyi Ssentamu n'agamba mbuno ye tajja kutya kuvaayo kwogera ebyo byonna ebitateredde mu NUP wadde ng'omuntu avuddeyo n'ayogera batandika okumutiisatiisa nga bwe batagenda muwa kaadi mu kwesimbawo okujja okwa 2026 ye n'agamba tafuddeeyo oba nga bagana okumuwa kaadi balekeyo ajja kwesimbawo ku lulwe kubanga abantu abamulonda bo be bamanyi be bajja muwa obululu bweye nga ye wadde nga aba NUP baganye okumuwa kaadi. Nayongerako n'awaawo bingi nnyo naye ngenda kuba nsooka mbateerako eno video ye mugirabe then tugenda kuba tukomawo n'abawagizi ba NUP abavuddeyo ne bamutabukira bubi nnyo. Video yino NRM yazimbibwa ku famire yazimbibwa ku muntu omu kakati ate nene waffe kyatandise okulabika famire etandise okubeera ennene omuntu omu atandika okubeera omunene ate nga si nkola ya kibiina era enkola eyo tetuteekwa okugiwakanya. Ekibiina bwe kinaaba kimpadde kaadi nja kukyeyanza bwe banaalowooza nti sigwanidde kuweebwa kaadi bali abannonda nabo bajja kusobola okwesalirawo. Kati nze sigenda kukolera mu kutya abantu abalowooza nti bagenda kumukuba bukubi kigo ekyo tewali agenda kikkiriza. Ate tulaba emabega waabwe nti tewaliyo Honorable Mpuuga yekka, tulaba nti bakozesebwa okakasa nti naddala ekitundu kino ekya Buganda tekisigaza bakulembeze. Kakati enkola eyo njagala kubalabula nti bamanye nti waliyo ba Abed Bwanika balumira mwoyo. Munnange byo byebyo ebigambo bya Dr. Abed Bwanika ye bw'atyo bwe yavuddeyo n'alaga obutali bumativu bwe mu kibiina kye kyalimu ekya NUP naye munnange bo abawagizi ba NUP abamu si basanyufu n'ebyo ebigambo Dr. Abed bye yavuddeyo n'ayogera era bamutabukidde bubi nnyo nnyo ne bamutabukira bubi nnyo ne bamugamba nga NUP weeri ey'abavubuka ye omukadde agende mu bibiina by'abakadde already yalina ekibiina kye bamugambye addeyo mu kibiina kye kye yalina ave mu NUP ne bagamba waneeno mu kusooka baali bazaala wa Bobi Wine nga bamuyita musajja w'abayaaye naye kati ne bajja mu kibiina kye nga baagala kaadi ate kati batuuseeyo batandise
okukikyankalanya munnange bo sibasanyufu wadde nakatono bavuddeyo ne boogera bingi nnyo ku Dr. Abed Bwanika olw'ebyo ebigambo bye yavuddeyo n'ayogera ku kibiina kyabwe. Naye ngenda kuba mbalekerako eno vidiyo mubyewulirireko obusungu bannange, obusungu bwo bungi. Kambalekereko eno vidiyo mugyewulirireko naye nga mubeere bulungi. Mweraba. Ati ndabyo ono omusajja w'e Masaka sima Abed Bwanika tomwogerera ku kamera kuno siru nnyo leka muwe message ye alina akabiina ke ka briefcase lwakitaddeyo mu kibiina kye PDP olaba mbu simanya bya famire lulu simanya biki Abed tetukuyitangako byosanze njogerako obadde nawe byebikuluma mbyogeredde eri waggulu nga sinnakusanga baleme kutumanyiira Bobi Wine bamuzala wa babayaye mu kusooka ni bamuzala wa naye abantu ne bamwagala kubanga ng'ate alina ebintu bye teyazimbira ku bo bajja buzirwa kunoonya kaadi tewali yamuyitaddeyo mu kibiina kye nammwe abamwagala ennyo muddeyo mu kibiina kyammwe tetugenda kubeegayirira temugamba bakulu mwonoona ekibiina mutwonoonera bw'omutunuulira musimanya biki ebyo byonna byeyogedde ku NBS oyo yenna bogas ensonga gye tuliko yakukyusa nsi yakununula ggwanga Abed Bwanika bw'atunula mu kapasite y'e Masaka okuwangula awo gaali maanyi gaani teyesimbawo kwa president yafuna obululu bumeka n'ekimanya tebamulonda maapu bano abantu tujja kubabuulira kubanga tetugenda kubatya.